abantu bemwawo obuvunanyizibwa okulabira eggwanga bonna bayayeyaye n'abakuze mu myaka osanga muyayeyaye tokyalina kyomutrustinga. So twagala kubasaba kubanga kati tuli mu transition, we are in a real transition. Nga bwe bakugamba nti ennyonyi etekinze off kati mu direction gye tuli mu transition. Era ebiro bino tebigenda kuba byangu nnyo naddala erimu abakemettererwa emmeema amangu abalindirira obukungubaga naye nzikiriza nga mu kasekendi katono nnyo okusaasira ennyo eggwanga liro nalabye Bank of Uganda bagibbye konka Uganda Bank of Uganda Central Bank mbw ababbi bayiseewo ne bagenda ne babba kompyuta nalabye ekiwandiiko kya bank aze na komiti kwentuula omukulu atuweereza omukwakkukwa ebigambo bagenda kukwata abantu abamu innocently but this seems but kati nevuba libba bano ababbi nevuba libba olumba otya Bank of Uganda kuba luli batwala ebitereke byabwe eby'essente era parliament n'ebitta kakati batuleetedde report. You people don't look at that stealing nti miya bukompyuta bwe babbye. Bank of Uganda nze ntera okugendayo naye tekuumibwanga nanka za bulijjo n'obusente buno batwala zikazinga nga ziriko ennaaka n'ogamba security bano gye balina n'olwekyo it's a pity General Museveni in your government you have even reached an extent that the central bank can be robbed in the broad daylight. Omubbi wali watatuuka kakati kubanga nalabye ekiwandiiko kya banka nga bagati wabaddewo illegal entry wali wansi we bayise batya ogomanyi kamera eri wali omanyi obukuumi obuli wali nze ne Governor Mutebire was my friend nga mpita nnyo mu office ne to discussing I was an open man to me ne family bamanyi naye okugenda n'okulaba nga Governor mpise mwe bakuyisa mu gundi lifuti yaabwe is especially protected wawona. So you can fool some people but you cannot fool all. So it's a pity nganzo omubaka wa parliament adde ku finance committee eyo abadde mu park law government accountability committee ndi kati ne Bank of Uganda mujibba nevu mujja kulibba mujja kubba ne kubyoya byenkoko mwe ababbi bogamba ate kati kiki kye batabba ababbi abayingiridde mujja kubba ne kubyoya byenkoko ababbi abatukoze bubirwa notatya na banka bo bennyini be babba abayingiridde banka ab'omu munda tebakulimba waliwo lemaani kungu batugambye banka yakwataganyidda n'ab'ebitongole by'okwerinda okunoonyereza okulaba olaba ziri eri ze babba luli era the same bank ze babba zadda ozijjukira ze babba okulaba baani abakoze ekintu luli ze babba zadda nze mbadde ku finance committee ze babba zadda bagenda okwekanga abazibbye they are the same people naye n'osanga ng'abantu babatuntuze eno bata bizinensi zaabwe kimanyi trade order bayingidde mu byalo obubizinensi bw'abanaku bonna bagenda babwonoona mu trade order ono bamutuntuza mu kibuga bakugobye site sababu bakugobye mu byalo eri bakugobye ku nnyanja bakugobyeko where do you want people to go nga ne mabanka ga central bank you cannot go to the central bank ejjuddeko kamera ejjuddeko systems ez'enjawulo n'otusiriwaza nti babyeyo. I think we give them a benefit of doubt. We give security maybe a benefit of doubt. Bano tetukyagibawa. Bano tetukyagibawa. Webale nnyo tugende ku nsonga enkulu leero lwaki tuli wano honorable. Esokera ddala oli mu kuwumbawumba. Politics mbaamu kuwumbawumba. No, obubaka bwa parliament. Anti nkugambe politics mbaamu kuwumbawumba. Do you know what's going to happen tomorrow? Ngambo obubaka bwa parliament. Nati kye nkugambe mu politics mubaka parliament mba kuwumbawumba. Osigaze na ku make of them office. Ebyo ffe tetubibala. Tutunuulira buyinza. Si binome bwe mutunulako ali eri. We are looking at power. Sijine emboozi ze mulimu. Gwomanyi otya nti oba enkya nnyinza okuba president oba vice president. Bwene ensi gy'olaba eri ku majenjeke nga buli omu tamanyi kiddako abatufuga abaawamba tebamanyi kiddako olwaleero nkugambye bw'obeera mu nsi ku information honorable kusigaze ennaku 10 ennaku 10 11 okuzingako yes kyembadde ntegeeza 11 zisigaliddeyo ennaku nga 10 nga most gibadde ng'egyafundikirwa naye olw'okuba baleeta eno biiru yeleeseewo naye gibadde gyafundikirwa tewaliwo nnyo kyamakulu kibadde kubira mukoze mutya nga parliament abantu badde mbagamba bado nga tonajja honorable nti gwoli ku record oga nti
bingi biba tebitambula bulungi mu parliament eno mu bigambo biwatuga parliament bagirawa eye-11 ekyo kiri clear. So how do you assess your solves ngaba badde mu parliament eye-11? Executive ya castrating a parliament. Executive castrated the 11th parliament. Kasita okwata ababaka n'obatwala ekyankwanzi n'oba indoctrinating anti gwe wekka gwasobola Uganda ne family yo, because Uganda is a family business now. Ba Luganda bakona ba mikwano n'abawuzi b'obunyama abawujjirako ku groups ezo. Kakati n'okwata omubaka wa parliament gwe balonze nga bamuwadde ne title honorable. Umanyi kigambo title, umanyi bana Uganda mukozesa ebigambo gambe mu gati umanyi meaning. Do you know the meaning of that title? Honorable. N'omutwala ekyankwanzi n'otandika okumufumba obwongo n'omujjayo n'omuteeka mu parliament wali nga takyalina kya taking a decision on independently. Nga bamu indoctrinating n'osanga tubadde n'ababaka ekisinza okunnuma tubadde n'ababaka nga abaasoma nga bangi nga bakugamba ya nadiguli mukaaga oyasoma kinaye ng'omulaba relevance ye tekwatagana na kyamuleeta. Because today parliament efuukiddwa nga business nga bw'ogamba Tom Dick Harry tugenda alina mu kusente ng'ateekamu. Do you know why people put billions of money in elections? Billions of money. Olina ateka mu billions, you are going to some people. These are the same people when you put in billions of money go osubira kuzijjayo. Anti kakati kye nkugambe babawo ebifo obaba minister abamu ba anticipating and they will be ministers nga bajja bakozesa ebyo nga baluutinga. Kakati n'okwata ababaka abantu babalonda ng'ogyeko ababbi kubanga wano mu Central Region oba Buganda Region 98% ku babaka abayitamu bababubbi 98% by the with the assistance of the regime bajja batweweredde nti wano tugenda kubba Nakaseke era nze mbeebaza nti nvuddeyo nga ndi mulamu mukoze mutya. That was my question. Kati parliament terina nnyo kyekyusizaawo awuden center tembadde ba mugaso nnyo eri of course tubadde ba mugaso mu mbeera buli omu alina omugaso gwe ngera bwogenda n'olaba nti tewaliwo kintu ekiri totale nga tekirina mugaso. Kakati buli omu akoze kyasobodde okukola. Nze tera ogamba abewaffe Nakaseke nti nze siri yeezo abasajja bajja ne batugamba nti Uganda nsolo yaabwe ne muteeka amateeka agayamba bannansi n'ogamba nina okuprotectinga munnansi before anything ogenda okulaba nga they are protecting foreigners ne baleeta amateeka aga protecting kuba kakati Parliament ya seizing okuba for Uganda, it became a property of the executive of Museveni as an individual. How? Why do you say no, that? I say have you Lutamaguzi been a property of Mr. Museveni? No, katife tubadde no periphery. You've been part of this. I'm generalizing. So era kyenjagala okusaba kububbi buno obuliwo mugende mukebere oba ekyapa kya parliament weekiri. No. Kububbi buno obuliwo mugende mukebere oba ekyapa kya parliament weekiri. Obadde part of this parliament. Do you accept and agree nti obadde kitundu oba obadde under Mr. Museveni oba under executive? Kati nze yampamba parliament yampamba mwentuula isiziwa property. Parliament yali badde serving abantu ba bulijjo bantu Ugandans, but this parliament is serving Museveni and his group. Era tewaliwo walikankuwa ekyokulabirako ffe turesistingako ne tumugamba we should work for the people. Si mwenga mwe nga abatwala ekyankwanzi abaindoctrinatinga abagulirira nti mbawaddeko miliyoni 2.8 mujja kukikima aleeta amateeka gali anti Uganda. Kati kankuwa ekyokulabira ku kitono nnyo. Parliament eno etutte emyaka egisukka mu 10 ng'egazi ya parliament ng'ekozesa ekitongole ekyaloko. Kyenabe omusajja awandiikako bulitazibika muzimanyi elefanti kyamusingi. Parliament erina obukiiko bwa accountability committees obusukka mu 3. Eyaayo beetooloolera wali kampuni gye baawa ssente bwezitwala emyaka n'emyaka baagaana okugimaliriza. Buli lunaku bakwata akatiyo n'akuba kuli olunaku ne lugenda. Ono nakwata akayondo n'akuba kuli olunaku ne lugenda. So what type of parliament is that? So parliament eye-11 tekoze mirimu gyayo kubanga ebadde yalaayibwa
Museveni yatulawa Museveni yalawa parliament speaker tasobola kwogera oba deputy we nalemesa Museveni byayagala era kyovola buli wagira nga babatiisa wali we fought tetutera okubagamba nti we mwalwana teri badde manyi mwali badde mwetengeredde mukola emirimu gyammwe tetusobola. The doctrine of separation of powers was abused long time ago tewaliwo ndagaawo ne komiti yennyini ng'erina ensonga gy'eri mu kudiscussingako nga state erinamu interest ogenda okulaba nga batandika okubayitaayita nga babayitaayita omukulu abayise abatutte Uganda ye ne banne oyogera gwe bajja kunyiga gwe nno wegendereza obadde mu parliament emyaka 10 orating otya parliament ye 11 out of 10 nkugambye parliament gye balaawa sijigwa rate yange gye balaawa Museveni yalaawa parliament tekyasavinga bannayuganda esavinga interests z'akakundi parliament ye 11 ebatte kulira bannayuganda ebadde ekolera ati nze nkugambye mejale Museveni yagiraawa Museveni yalaawa parliament yaffe kati byonna bintu bitambulira kuye bonna basa igwe ne issues ezeetaaga ubuntu nyoga nti tuli mu ggwanga lino omusajja agambye Museveni nti aleese PDM PDM agagawaze banansi mu kibuga abagobyemu bagenze ku nkingiza ekibuga abagobyeyo mukyala abagobyeyo what kind of trade orders that nga gofuna bya bwerere gato za bwerere motoka za bwerere mafuta ga bwerere osura bwerere really but tuba tukola assessment kumwe tulye emirimu gyammwe gye mulina okukola legislation temukoze awo legislation on what? On what? No, I'm talking. You're talking about legislation on what? I was looking at. But now you're proud. Some of the laws legislated. Yes. The bills you've passed. Over. You are proud of those bills which you are passed into laws. You passed them. No, I'm Kugambye Museveni yalawa. Fe tulieno tumugamba vakukulawa parliament yaffe nga abayita. And some of them are fearing, because some of them are picking a handouts jali, abalala yabatadde mu bifebyo, abalala yabaleta surububbi. Bwekituuse ku mateeka mubadde bafu. Temukoze mateeka gayamba bantu. No. Nesaawe enfu etuuka ekiseera n'ebala ebituufu nga wo wennyini we yafiira nga kyekigize. So temuyisiza mateeka gayambye bantu. Nkugambye amateeka gayita. But mateeka gakukwatiddewa gakuyamba kimpaayo ku mateeka gwe golaba goli mulonzi wange kankusabe oli na bulemeezi mpaayo ku teeka lyawe lyowulira nti okumanya parliament eno njagala yayise etteeka lino nyenyumirizamu because you are supposed to be proud of the laws passed by your government, by your parliament. So legislation mukoze bubi, tukoze bubi. Representation okukiikirira abantu tubakiikiridde ekyo sijja kukigira kubanga mubakiikiridde kuki through committees kubanga ebintu bingi ja kati nze mbadde nku ekyokulabirako nze olutalo lwe banzigulako abasajja abo so representation mukoze bulungi yes okay how about oversight ne oversight rules zaffe tugezezaako naye ga big fish gonna gabadde nga gayitawo agabbi aganene gomanyi nti lino eribbidde ne tosobola dikwatako buli wolikwata nga liseerera ng'ebyo bifa gwe mpaayo investigation za parliament ze twakolako ongambe nti eno bagikonkuludinga salary era ne tuba basanyufu kumubbi yenna mwacha mukirizako abantu ku nsonga z'ennyonyi Uganda Airlines kosase gagati yenkugambye nawo badde otula ku Park Central gati nze nagendayo Park Central Park local government nze wuliriza ne ku kakiko ka infrastructure nagendayo ku byennyonyi era mbaddeyo eyo ogwo kimanyi nti n'ettaka ly'ekisaawe ky'ennyonyi abakulu baalitemako ne balyegabanya n'ettaka ly'ekisaawe ky'ennyonyi gye mbadde ab'ekisaawe ky'ennyonyi mu ndaba gye tubadde yennaku ezo ettaka ly'ekisaawe ky'ennyonyi baalitemako ne baleeta investors me bamutumaani therefore munajjukirwako kinga parliament ye-11 lujja kujjukirwako ng'abalwanyi abalwana ng'era abajulizi baabajjukira bajulizi tebaawangula naye balwanako nti mwanga tojja tuzanyirako owulira sebo abajulizi bagamba mwanga Zekabaka mwanga nti sebo ffe tuli ba Katonda
ne bw'onooleta amateeka tutwala otwokye naye tuli bakatono nayita bamukajangabe era ne mu palamenti tulinamu bamukajangabe omukulu gobadde okimanyi nti mu palamenti tulinamu bamukajanga bomukulu anti bamukajanga be batwala ebintu by'omukulu wali eri nga bwabyagala n'abagamba bino tokyusaako bw'obeera mu palamenti ng'olina obukulembeze as a leader naye nga head of state ali untouchable ng'alina obukundi bwe mu bubalowoozeza ndino nti you are nothing in this country nga mulina babaka ba palamenti abalina okurepresenting interests of the people nene mubeerawo ne mufuuka bakaddeyideyi b'omukulu ne ttiimu ye tosobola kukakkanya ababaka ba palamenti kubatuusa nze I am a member of parliament nze nkugamba anti bw'okakkanya ababaka bano nti bafuuse bakaddeyideyi anti kati bw'oba nga toli kaddeyideyi kigambo kya lusuubuzi yatwala ebintu okutwala eri lwakuba nti ebiseera ebisinga mmwe babatiisa olw'oluganda lugazi nze tosobola nkyembadde ngamba nti abantu we bakulonda nga bo bakuwadde ebyabwe byolina okubatiisiza mu August House n'otabikola ate n'osangayo olinga yakutuma kubanga yakulinako influence mufuuse bugologoosi obugologosi bungi tosobola kubujjawo obugologosi bungi obugologosi everywhere bamukyamu therefore nganti parliament ye 11 has betrayed Ugandans. No, kati naffe tukugamba nti yes we did at a certain extent but we are not Jesus to do miracles every time. So Parliament of miracles. No, to some extent kubanga nze ngenda nentunula waliwo ebintu ebirimu abannayuganda betwali badde tudiscussingako nga parliament gwe kakati essaawa zino oleese sovereignty protection bill anti nkyakugamba oleese gana amateeka naye kiki ekibalemesezza okwogera ku nsonga enkulu ez'abannansi ekitulemesezza Museveni yawamba palamenti President yakubiriza palamenti ati abo bonna yabawamba kati mbuulira kwaba asobola omugira ng'olaba batandise n'omuglorifyinga mbu simanyi faaza simanyi saani nobeera ne minisita nga talinyangako mu palamenti tobadde okimanyi nti tulina baminisita abatalinyangako mu palamenti. Maybe they don't take you serious. That's omutabali wa mwami Museveni yatuyita crowns. Nengamba oluzungu lugenda kuvaayo wano mu parliament mutabali wa Museveni yatuyita crowns nga bamuyise ku nsebo naga those are crowns I cannot go there nagenda scot free. Nengamba ati kanindeko kubanga house erinako ba protectors abagenda okuvaayo abamateeka abaki buli omu yakikeninga anti father simanyi saani kati bw'obeera nga mulina institution under the doctrine of separation of powers executing emirimu gyayo independently ng'eri mu nkwawa z'abali crowns kyeki badiikuula yatuyita mutabani wa Museveni gwe bayita muhoozi yatuyita badiikuula mbwabo badiikuula sebola gendayo yajja. That was the biggest test of parliament. Institution ya government ne tukuyitanga buli kimu ofuna kyabwerere amafuta ofuna gabwerere omusala ofuna gwa government buli kimu ne tukuyita wali ku accountability nompita dikula noyita parliament dikula and all became normal. It is kati bono balaba bagenda beddusa misinde banoonya buganzi. So right now mu studio ndine dikula anje siri dikula era namugamba nti munaize siri dikula badikula bamwe be mutwale ye ekyankwanze ne mubakozesa bye mwagala. I am not a crown. So tubadde parliament ejidde badikula anti nze kye nalinda bakama bange gwosobola okuyisa ka statement katono nnyo ku parliament gwenga gwe ne bakutwala mu binyogo walumbye naye omusajja ayimirira ow'amagye ne bamuyita nti jango to accountability disappearances of people what nagamba I cannot go there. Neninda babeekwa mu dayalinga buli omwe. Why didn't you dare him? Why did anti nze siri chairperson wa committee siri speaker. No remember parliament. Anti nze namuga sebo nze siri dikula. So how do you feel ngowulira description bwezityo ku parliament mobadde otula that we cannot appear before you because your clowns anti kakati ne muzinga emikono namwe ne musigala nga muli bwe mutyo kimu ekyokubiri twalabako bwe mwakola budget budget tuzikola ne bwe mwamaliriza president w'eggwanga n'agibaddiza nga ani yagaye mukyuse mugizeyo mangu
ne bamuteeramu ebibye mutereze muzeeyo nga bw'endyagala eno budget eriwo kisiikirize bano bakola birala budget is just a shadow mwakola kino honorable tukola ligale ebyafaayo bitexonerating nga boolaba I was in Nairobi Museveni ne bamuleeta wali eri ne Ruto n'abalala omusajja asinga obugagga gwe bayita Dangote n'abagamba nti basebo nina ssente wano njagala kuteeka oil refinery mu nsi zammwe kuba amafuta mwegali bamututte ntyaji naye wano okimanyi nti amafuta gaffe 85% yagatwala Tanzania yagenda okasengejera. Tamaguzi not responding to my question. Mbuuziza nti tubasuubira okuba ne some level of independence newankubadde organs of government ziyina engeri ezikukwatagana but gundi ya separation of powers doctrine eyo mukola mutya budget ne mugisomera n'eggwanga neyanjulibwa eggwanga n'esomebwa president n'agisayininga nako naye agenda okwetegereza nga waliwo bye mwakyusakyusizza n'agibaddiza nammwe ne muzinga emikira gyammwe nga nti sebo katukolenga bw'oyagala. Ani akola budget? No ne mukola appropriation. Ani akola appropriation? Babaka. So if you reach an extent it appropriate omugyeko obuyinza buli kamu okeetaaga gwoli n'okulonda kino gwonekyo n'otuuka ne extent you influence committee activities ahead of state then which kind of parliament is that? Kwaffe twabagamba. But you were fighting to go back to that castrated parliament. No, let me tell you. Yes. Ffe tubalongooseza na wano we muli ffe tutuusizaawo akatonotono ka sanity, even the little sanity you are seeing in this country is not about nti bali abali eri singa bonna baali bakuba mu ngalo ne bakuba mu ngalo 24/7 you wouldn't even see the little things you are seeing now. Obuliwo kubaka kati believe it or not we are state of Kwagamaya. Believe it or not buli omu tamanyi kiddako n'abatufuga be-economists tebamanyi kiddako abaasoma tebamanyi kiddako ab'omukyalo tebamanyi kiddako ab'omu kibuga nammwe ab'amawulire bwe kituuka kubanga nze nali nkusuubira gwe ng'olabye budget eyo nti parliament ekoze budget obuvunanyizibwa ekoze appropriation. Where is your interest as a head of state? Kwanza ndaba head of state kyakola omulimu gwe kujja kutunulamu n'agamba there is ABCD. In your view, parliament y'omulundi guno because okusinziira ku gwe yawambibwa executive tesobodde kukolera abantu nga kibadde kisuubirwa parliament ye-12 gisubire kuba ey'enjawulo. Bakugamba nti empologoma ziremeddwa gyate mugende muleete endiga zirwaneko. There are no miracles in politics. You need to say that again? Empologoma ziremeddwa nti muleete endiga zirwaneko. There are no miracles in politics. No miracles in politics. Kyova olaba nti ffe wano twayawula bannaffe tubadde tulina be tutakkaanya nabo ne twagala tubeegayiridde nnyo mwabaagala ebitiibwa mudde ebbali mutuleke ffe twagala buyinza. There are no miracles in politics. Era kyova olaba omusajja agenda najja nga balonda speaker of parliament full head of state n'asiiba wali mu katebe a full head of state n'asiiba wali mu katebe nga parliament eronda speaker tavaawo. Because he knows there are no miracles in politics. Abeerawo anti nkugambye abeerawo enjala ne bwemulumaga mmere mugireete wano okinamu obuzibu anti kye nkugambye oba ofaaki kati akugamba alina ebintu bye byabala wano akugamba n'alemera wali eri nga balonda speaker for the full day. He has been in power the last 40 years. Kakati bano batandika okwekwasa eno parliament bano banamawulire eno parliament etuyambye eki abadde mu buyinza emyaka 40 yakuyambye eki nga nsobola n'okukola budget n'agiyita n'agamba bino bijjeemu. Parliament ye-12 n'abayanjawulo ku mmwe tewali byanjawulo okujjako ebyenjawulo byesobola okukola maybe bijja kuba physical nti waliwo omuntu eyawaludde speaker namugaye kino tojja kisa naye tewaliwo. We are all under captivity. All state institutions are under captivity 100%. Gwe wobeera ne Central Bank oba Bank of Uganda ne bagibba mu ssente ne babba atunye ku mazzi tuwummulamu dakiika emubiri we tukomawo olowooza kikuteeka ly'obwetengereza as we speak
ababaka ba NRM are about to convene Bobby Wine bill. Bobby Wine bill. No. That's a Bobby Wine bill. No. Stop calling it sovereignty bill, protection bill. It's a Bobby Wine bill. No. Bobby Wine. No. Bill. Budget protection of sovereignty. Nze liri wange mu parliament. I am member of parliament. I'm telling you this bill is called Bobby Wine NUP bill. But let me give you the title of the bill, the right title. It is Protection of Sovereignty Bill 2026. I don't see Bobby Wine anywhere. I don't see anywhere. Ali mufumbiro nkugambye bino bijanjalo. Ate gwe otandika kuŋŋamba it is fish. Ali mufumbiro. It is called Bobby Wine NUP bill. It's called what? Bobby Wine NUP bill. Atuje. Ngenda lozako chingo mbaka. Yes, oyinimi njobadde okola. Omubaka teyekubagiza. Odda mu nnimiro ogenda kusigala nga okola ebyange bingi era nagamba omukulu nti ozze n'onyagulula obuwanguzi bwange. There is a lot. Ati kyenkugamba nti bwe nali nzija mu palamenti nali nkola ki emirimu weegiri n'okulima mbeerayo era ojja kunsangayo gwe omukulu eyalagira okubba obuwanguzi bwange then you enjoy kuvaamu mbeerako ntambula. Tubadde tulina establishments zaffe zetwagala okukola wano ezituleetere ku ssente naye olaba mateekateeka ge baleeta. So nsiri omu ku abo abeekubagiza. Will you miss parliament joga nti yabadde castrated? Nange mbadde enkola y'emirimu gyange ng'omuntu serving my people. Yes, of course, nze bannonda. So will you miss serving? Yes, bannonda ne banze mu parliament group y'omukulu nejja ne bwanguzi. Ogenda Muganda weekapeeka. Ogenda honorable. So are you going to prepare now for 2036? Kati you have 2036, you have 2031. Kati issue je tulina kati tukyateekera gwanga tuzeeyo ku ground. We are back to square one. Are you coming 2031? Nze tojja kunsanga mbwe mu P2B 2031. I'm very busy. Naye kati we nabadde nakajaga nabadde Nairobi, nabadde London, nenkomawo nina okugenda mu nnimiro zange. Tunoonya buyinza, sisi kuwolokoso wa mwono, tunoonya buyinza. Okitegedde sebo? Golooza obuyinza mbugira mu parliament wali eri. Honorable Speaker, Madam Speaker, you know, ne mubeera ng'eggwanga lyonna baali wamba institution zonna kati tubadde tubalwanirako mukulu n'atowa order bano tebalina kudda kuba alina agenda yegyaliko. Tugende ku Bago otula mu parliament manyi oluvanira ogenda mu parliament era ngenda ye house Bago lijja leero for the second and third reading and there is anticipation kyadda kimuyinza n'okuliisa ng'ababaka ba parliament olunaku olwaleero. Anything is possible in Uganda. So what do you expect leero ku Bago? kakati tewali nnyo kyensuubira naye kyenjagala okuwaako ku magezi kuba amagezi tewali atabawadde magezi. Tetugenda mu parliament nti etteeka tutereezeemu twabagamba etteeka lyonna lisuulibwe mu kasero. Drop the whole bill. Bago, in fact Bago siteeka. Drop the whole bill. There are no amendments that are needed. Kwali Bago balikopa mu North Korea. Mu government ya North Korea. Omusajja wa North Korea yali afuga North Korea ng'ayagala gifuula bwakabaka bwe. Ye yatandikawo ebyombu temulina kuleeta ssente temulina kukola ki. Kakati General Museveni yagambye mbu ebibadde mu Bago eryo tabibawangako. But you are go presiding over cabinet for so many months ng'abantu badiscussing yakyebuuziza n'agamba kerere gye mpulira eno simanya ate mpulira ssente webate babajerega eno si kerere gundi si kerere n'ensi yaffe si kerere okujerega oko banansi si kerere. I am telling you nti kyoleeta kyange I am Ugandan wakyo ngamba ti nkuba kerere. President abadde awulira kerere nga sebo kerere sebo kati kakati sente zigenda kujja sente okuyingira sente zinokola emirimu gyenzikiriza ebyo si bye byaleeta mu cabinet. That's not what I initiated in cabinet. But is a presiding office of cabinet. Anti ye kiki kye yaleeta ati bakugambye oleese buli mukugwa akugambye drop it. Business people bagaye drop it. Politicians drop it.
kati eyo kiki kyokaka ku bannayuganda kyolaba nti okibakakaatikako you are fooling them nti kibayamba ffe tukugambye we are Ugandans, this is our country, Uganda is not your property. Tukugambye oleese bagavana bagambye kisuule, oleese baminisita abo abakyetegerera abamu bagaye kisuule, oleese the bakugu of different kinds experts from Makerere University bagaye kisuule. Kakati gwokoleraani era mu Lunyankole bakubuuza n'ofa kimunonga kuba bantu bonna bakugambye kisuule. Kati mwabaka ba parliament mwe musuubirwa kati kakati fa abaka parliament twamuwadde stand yaffe, we gave you our stand that we head of state, we are the legislators. Give the stand, Honorable Tamabusi. You're the legislators. Committee emaze bange processing bagolino era nagenze naye egindi emunyonyo wabaddeyo nagenzeyo emunyonyo nabadde ninabye nga bawandiika lipooti onadduka ne lipooti tosobola kudduka na Uganda. Obuzibu bwe tulina waliwo abantu abalowooza nti Uganda kintu kyabwe bajja kufa nayo. Look at the history of this country. Gwe ne bw'oba committee ya person ebakukozesa obuyaaye, history will not exonerate you. We are in a transition. Era kye twagambye mukulu Museveni banansi bakugambye etteeka tebalyetaaga ebbago ofaaki ebyo bireetera because this people tebakubuulira kiri mabega waakyo. It is now in your hands as the legislators. The bill is coming to you today. Ejja ewaffe naye yamaze dde okuyitaayita abantu be tyabyetaaga era bonna ojja kubalaba yigwe okugjako enjawulo ya leero bagenda ne bamuwa false information nga gyempulidde bayisa ku palamenti nti ababaka bagenda kukuba ebikonde bagenda kusamba. Tewakyaliwo necessity tukubisa bikonde because we know all institutions under captivity. You go and pass on things, time will come, will be no more. Kubanga what these people are building, they are building their monarchy using this bill. Eno bill ebayamba kuzimba bwakabaka bwabwe wano kyebatabagambe is a political. Can you listen to me, sir? Njagala kulaga bbaluwa eno ewandiikiddwa omukulu Hamson Boa, government chief whip wap yafulumiziddwa olunaku olwajjo nga ayita ababaka ba NRM mu Lutuula. Lutuula Musisinkano in the meeting today kumacha sawa 3 zino ziri 2:8 bula 12 okweresa but kusatu kitundu abayise begeyeemu ku nsonga eno eyebbago. And when I look at what he wrote, agamba notice of a special meeting of the NRM Parliamentary Caucus. Okay, notice is hereby given for a special meeting of the NRM Parliamentary Caucus scheduled Tuesday 5th May 2026, which is today, at 9:30 a.m. in the conference hall, office of the President. Okay? This is to remind you about the plenary sitting for tomorrow starting at 8. Please endeavor to attend in person. Hamson Boa Nasako Omukono. Ababaka abayise okukokasinga si kibi, but you should caucus in the interest of the people, not in the interest of one man and his group. Kubanga kakati wano wetuli bwana abo they are under captivity. What can the Obwaz say or do in the interest of this country? Nabo bali wali igwe timanyi tata mwana nabe bali kabo. Kakati kyetwagala kyena kugambye timing. Look at the timing, honorable. Sawa 3 n'ekitundu 8 ebbago lijja. Bingi mujja kubiraba bikyeyongera okubaawo. As long as you still see these people in power. What do you read in this meeting ya caucus? Meeting ya kugenda kubagamba kuyisa bya mukulu byayagala. Kubanga kati bw'otunuulira abo tebagenze kuteesa in the interest of people. Twagamba General Museveni nti ffe tetukugamba nga kote tete ebbiirwa eyo b'ebbago. Teri munansi yali initiating. Yes, government initiating. Naye mulina okusoma. Why are these people pushing that bill? They are building their monarchy here. Okusibirayo gwe munansi obenga tolina any breathing space politically, and the country will be gone totally, though it has already gone. Muina kye musobola okukola leero okuziiza ebbago lino okuyita. Tusobola okikola
naye kyamagero okulemesa Museveni ebintu bye mu palamenti. Waliwo wano omusajja gwe bayitanga kyamagero okulemesa Museveni interest ze mu palamenti, kubanga bonna abaliyo obugologosi bwe. Obugologosi bwa Museveni bwe bujjudde palamenti. Buli kagologosi banyiga bunyizi pesa nga kazina. Mukyalo Nakaseke waliwo abasajja b'obugologosi bajjanga ku masomero ga primary ng'omusajja abeera eri mu kikateni ekiddugavu alina olubuto lunene ng'anyiga akagologosi nga kazina, kati agenda kubeera wali eri ng'obugologosi anyiga akagologosi ku kagologosi nga bwe kazina, anyiga kano bwe kazina mujja agenda okwekanga ng'obugologosi guddewo dansi wabu nga buyita. So we don't expect anything. So parliament ejudde bugologosi. Ati bugologosi bwa Museveni buzira ku ntoli. Bugologosi bwa Museveni bujjudde mu parliament omwo. Oliko itako kagologosi. Era wali anyiga mapesa bwe muli eno biro era yanyiga bugologosi bwe mapesa genda anyiga kali kasitamadire eggwanga lyaffe ne mulifulanga. Should we count this private estate y'omukulu omu n'abantu be? Bill as a done deal. It is done. Nze nkubulira ku bugologosi. How about the so many people, akagologosi nekikwetagisa okunyiga obulago tyekalite kajja kunyiga. No. How about the so many people but stakeholders abawaayo ebirowoozo byabwe? Era njagala kubeebaza. I want to thank you guys the stakeholders. Olina gavana wa banka enkulu, olina abayive e Makerere, olina bannaddiini, olina ebitongole by'obwannakyewa, olina ab'amawulire, olina abasawo, olina bannabyabufuzi. No, is it about the laws? Bonna nga bagaana. Is it about the laws? It's about power now. Show off. Ffe tuli mu buyinza, Uganda twagiwamba nsolo yaffe. Uganda nsolo yaffe. Kati bano njagala kubeebaza nnyo experts aba different sectors abazze, ba governor, ba business community, the common people, and I want to thank the clerk of parliament, Dr. Adolphe Mwesigye, eyawandiika nti mujje muwe ebirowoozo byammwe. Ebirowoozo mwabiwaddeyo. Era omukulu akimanyi nti eno biru biru ya Museveni, it's not for Ugandans. Era ffe tukimanyi nti azimba bya North Korea. Taata, muzukulu, mwana mubafuge wano kye twamugamba, it will be impossible. Honorable Luta Maguzi. It is that bill in the interest of you. Kati kankubuze nga gwe munamole. Mbulya interest gyolina mu bill eyo. Lwaki toleeta bintu biyamba bannansi nga walabe eno Building Control Act? Twavayo ne twejjusa ffe nga ababaka. Era eno siginenyeza mwami Museveni Building Control Act gye yayita sigimuneza kwa twabuuza eno yatuyitako etya? Erimu amanyanga amayitirivu ennyo buli omu bwabwe. Ati gye nkugambye era ffe twasaba sipiika, is it possible to recall the Building Control Act and we amend because it is anti-development and it is anti-people. Abantu bonna basitaganize mu building na biki byonna. Kati nekino ekira kye twali badde tuteekako nnyo essira nti General Museveni ogamba oyagala bannansi babeere bulungi. Obawoze sente za PDM otaddewo bu structures buno bonna in disguise nti oyagala kubajja mu bwavu. Naye lwaki ogoba bannansi abo bu business obutono informal sector ng'ogenda oboononera nga balina amabanja abantu bo be batuwola notuwola. So twagala kufundikira, njagala kuyita message wano, njagala kuyita message ziri wano nga bwenfuna ne Happy Powers as she gets ready and set okwegatta kuwona ku television. Yes. Mbadde nkyakugamba nti eno biru bweyita kuba nkimanyi obugologosi bw'omukulu bujja jjiisa. Ebbiru eno bweyita akagologosi bakayita batya mu Luzungu? Gwakamanyi olemedde okannyonnyola. Omanyi nze proud musajja ali proud mu Luganda nawe twali tugenza osinkana King Charles nasanga bambasada baffe eri ku gundi yaffe neŋŋamba nti njagala njogereko ku lulimi lwaffe Oluganda okulaga nti ndi proud mu lulimi lwange. Naye akagologosi oba bakayita batya mu Luzungu? Gwe tulokulaba ng'ofuumuula Oluzungu. Akagologosi mu Luzungu bakayita batya?